kakongoliro ng'omubuuza nti biki by'osomye mbuulirako Suratul Baqara gy'osomye agamba sibitegeera naye ng'agisomye bulungi nga bweteekeddwa okusomebwa. Qur'an y'ekitiibwa tugisome tugyeyambisa mu swala zaffe n'okubeera nga tugisoma kubanga ibaada nkulu nnyo. Mu ibaada zonna ze tulina kizibu kya kusanga ibaada egisinga mu mpeera. Mu ibaada esinga Qur'an mu mpeera ntono nnyo 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 nnyo. Nyinza okugaa nti eri ku mwanjo mu mpeera ennyingi ennyo kubanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiwa empeera zaali n'agamba nti omuntu bw'asoma harufu emu afuna ekirungi ate ekirungi ekyo kirimu ebirungi 10. Kitegeeza harufu emu gibaleemu 10 nga buno gamba nti alif lam mim ezo ziri harufu 3 awo inawo 30. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ati Allah waddemba okwongeramu ne mu 3. Wallahu dhul fadli alazim. Okwawukanako ku ibaada endala z'ojja okukola ti bw'okola ibaada eno ojja kufuna ekirungi kimu naye ate Qur'ani bw'ogisoma tebakuwa kirungi kimu nti osomye olutuula lumu wabula bakuwa buli harufu. Bismillahir rahmanir rahim harufu meka eziri omwo nnyingi. Buli harufu bagenda bakuwa 10 tule dakika 3 ng'osoma Qur'ani ojja kuba osomye hurufu nnyingi nnyo era ojja kuvaawo n'ebirungi bingi nnyo. Ekyokubiri mu kusoma Qur'ani ejja kugayidinga ejja kukakkanya obeere muntu mwetoowaze. Omuntu wa Qur'ani nga yeekutte ku Qur'ani taba na mawaggali aba mukkakkamu amanya nti Qur'ani by'ebigambo bya Allah ebisingayo omuwendo. Taba na budde buddaawo okukola bitalina makulu wabula buli kyakola kiba ku target. Aba amanyi nti alina obudde bwa Qur'ani, aba amanyi nti alina ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'onoosoma Qur'ani ojja kufuuka mukwano gwayo kubanga bw'ofuuka mukwano gwa Qur'ani naye ejja kubanga ekwagala. Sinnakindi bw'ogisoma ennyo ejja kuyingira mu mubiri nga bw'olaba omusaayi bwe gutambula. Eyo omuntu aba agirina. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke mu abo. Bw'onoosoma Qur'ani ng'ovudde ku ekyo ojja kubeera mu bantu nabbi bye yagamba abalungi ab'ekitundu ekyo oba ab'ekyasa ekyo oba abawangalira mu kitundu ekyo. Kuba nabbi yagamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ojja kuba ofunye obulungi nabbi bwe yategeeza mu hadith gojja okuba omulungi ow'ekitundu ekyo ky'owangaliramu. Abasinga obulungi mmwe abali awo y'oyo yeeteeka ku Qur'ani n'agisoma ate n'atwala obudde n'agisomesa. Ani ataagala kubeera mulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Bw'onoosoma Qur'ani y'ekitiibwa ojja kubeera nga famire yo naddala bakadde bo bajja kuganyulwamu kubanga omuntu wasoma Qur'ani n'agikolerako ulbisa walidaahu taajan, bakadde be bajja kwambazibwa engule. Naye nga lwaki? Lwakubeera nga baawa obudde ne barespectinga Qur'ani y'ekitiibwa. Bw'onoosoma Qur'ani y'ekitiibwa ejja kubeesabeesa mu ntaanaayo nga mukwano gwo kubanga jjukira mu ntaana si wangu. Bw'onoosoma Qur'ani y'ekitiibwa ojja kubeera nga ofunye entandikwa ey'okuddamu ekibuuzo namba 4 pepa namba 4 mu ntaana kye bajja okubuuza omwana Adamu ku bibuuzo ebiina bye ntera okusomesaako. Ng'ekyokuna bajja kumubuuza ekisooka man rabbuk ma diinuk ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fiikum wama ilmuk. Ekibuuzo ekyokuna kikwata ku Qur'ani byeyogedde byonna nti Allah ye Allahu era ddiini y'Obusiraamu
Nabi sallallahu alaihi wasallam ye nabbi wo gobadde ogoberera weesembesa ki addemu agambe insha allahu taala saba allah teeke mu abo agambe nti qara'tu kitaba allah nasoma ekitabo kya allah awo wali kalima nywera bw'oba tewakisoma togenda kuddamu okusoma kitegeeza si kuwuliriza kuba eri agamba nze alhamdulillah nina app yange gye nafuna nina abasomi bonna abasukka mu 100 era nzisaako busa n'empuliriza oyo n'amala n'enkwata n'empuliriza ekyo kirala okwo okuwuliriza kirala n'okusoma kirala okuwuliriza kulina empeera zaako abaawuliriza afuna empeera naye tafuna mpeera ng'omuntu asomye Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu Qur'an bwe beesomebwa mugiwulirize kati gwoba owuliriza era olina app yo erika abasomi 100 alhamdulillah bawulirize ojja kufuna empeera ez'okuwuliriza naye okusoma kirala asomye n'agitegeera n'agiyiga ajja kusobola okuddamu ekibuuzo kino nti qara'tu kitaba Allah nasoma Qur'ani ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu ntaanaye bw'oba tewasobola kukisoma okusoma Qur'ani tojja kusobola kubeera nga oddamu ekibuuzo ekyo kijja kuba kizibu nnyo qara'tu kitaba Allah bw'osoma Qur'ani ojja kuba ofunye entandikwa n'empenda eddamu ekibuuzo mu ntaanaayo bannaffe abaatusookayo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasira kubanga ekibuuzo kizibu nnyo kubanga eri Allah bye yajjulula nga Qur'an tebagimanyi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abeeyimirira naye gwakyali omulamu kati ye chance gikozese bw'osoma Qur'an ey'ekitiibwa nkugambye nti ejja kubeesabeesa mu ntaana kubanga mu bintu ebigenda okujja mu ntaana okubeesabeesa gy'emirimu gyo nga mulina Qur'an ey'ekitiibwa bw'osoma Qur'an ey'ekitiibwa ejja kuwolereza ku lunaku olw'enkomerero olunaku olujja okuba oluzibu ennyo mu hadithi entuufu eri mu Tirmidhi salama yagamba nti iqra'u al-Qur'ana musome Qur'an fa innahu ya'ti yawma al-qiyamah shafi'an li ashabihi ejja kuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero Qur'an ejja kujja mu kifaananyi nga kirungi nnyo ewolereze buli yenna yali mukwano gwayo oli mukwano gwa Qur'an sijja kuyita mulabi wa Qur'an oyinza okuba nga oli wala ne Qur'an kiyite nga bw'oyagala naye oli mukwano gwa Qur'an bw'onaaba oli mukwano gwa Qur'an ojja kufuna obwangu ku lunaku olujja okuba oluzibu ekizampo gye nkuwa nkusembereze mu bwongo obwo gwandaba era mpuliriza ti olwaleero naliko last week ku mawulire nga pulezidenti alina abantu be yasonyiwa mu kkomera abasukka 883 era ne bayita ekifaananyi kyabwe nga basanyuse nnyo era nga mu butuufu nga bw'obeerayo wallahi oteekeddwa okusanyuka pulezidenti ansonyiye kati nange ngenda kuddayo ka wange essanyu liba ly'amaanyi naye kiba kuba nti kati nkuleeta ekifaananyi nkuwasaganye n'ensonga eno kiba kijja kitya nga mwennyini yazze mu kkomera n'alondamu nti Hussein vaayo Zaalika naawe nkutadde Bizuwena nkutadde n'alondamu ku nkuyanja gy'abaasanzeeyo bano baaba alonzeemu baba n'ekitiibwa nga kyanjawulo n'ekirala baba n'essanyu ng'ate lyanjawulo bulijjo nange pulezidenti ammanyi n'atuuka n'okwogera erinnya lyange nti oyo aveeyo n'oyo aveeyo essanyu liba ly'amaanyi kati nkuzzaayo ku darusi yaffe Qur'ani yawma al-qiyama ejja kujja mu kifaananyi nga yakitiibwa nnyo ng'ereetebwa ng'abantu bali mu mbeera enzibu ennyo nga bonna beetaaga kubeera nga bataasibwa wallahi mpaka ne bannabbi bijja kubaggwako ebyokwogera boogerenga ekigambo kimu kyokka wa kalaamu nabiyyiina yawma idhin Allahumma sallim bannabbi bajja kwogeranga ekigambo kimu kyokka ayi Allah taasa kubanga Allah agamba nti wala yashfa'una illa liman irtada teyagenda kukkirizibwa kuwolereza okuggyako Allah gw'anaaba asiimye olunaku olwo teyagenda kukkirizibwa kwogera okuggyako abalondemu be bannabbi yawma al-qiyama
naye ebigambo by'abannabbi awamu n'okubanga bagenda kukizibwa okubeera nga boogera bagenda kugera ekigambo kimu kyokka, Allahumma sallim, ayi Allah taasa, ayi Allah taasa. Olw'embeera egenda okubaawo nga buli omu tamanyi kiddako, bannabbi tebamanyi kiddako. Embeera ejja kuba ekyali bw'etyo, Qur'an ereetebwe mu kifaananyi kyayo mu kitiibwa, ejje ng'erondamu abantu ab'enjawulo, erondemu ebatwale gy'ebatwala mu mbeera ey'okuwona n'ekitiibwa. Okisise bulungi nnyo nga buli omu ali mu mbeera y'akanyigo ezze naye egenda kulondamu baani? Fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi. Qur'ani egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'erondamu abantu abaali mikwano gyayo. Oli mukwano gwa Qur'ani oba toli mukwano gwa Qur'ani? Sijja kuyita mulabi wa Qur'ani. Oba toli mukwano gwa Qur'ani, beera mukwano gwa Qur'ani. Mu kubeera mukwano gwa Qur'ani, gyagale, gikolereko, gisome, gyeyigirize. Kino kyogamba nti nze na downloadinga nina abasomi bange ku laptop yange, mu mmotoka yange nnamu CD zange, naye nga tosobola kubisoma, awo oyina empeera za kuwuliriza. Era nnyinza okugamba nti oyinza okubeera nga olimu nga ne mu 5% tonnatuukayo, naye tandika okubeera nga nti alhamdulillah natandise darusu yange, kati nina darusu ya Qur'ani bansomesa. Kyangu nnyo, waayo obudde tulina bungi, naye ffe otwemalako emirembe tugamba siina budde, I have no time. Wallahi Allah tukutteko, kati tuli waka. Obudde bwe tubali tukaaba siina budde kisobola kwogera ne baga nti essimu Haji noloza nayo nga talina budde, Haji bukwata ssimu, Haji ali bize. Nze siina budde, obadde ogamba ki? Dakiika emu oba half dakiika. Olwaleero tuli waka. Kitegeeza nti Allah ayinza okukyusa mu katono nnyo bw'ati n'akukwatako. Kati kino kikuwa ekyokuyiga ti obanga oli waka olwaleero, oli mwezi mulamba plus oli waka, Allah ayinza okukukwatako ate n'akuteeka mu lockdown y'omuntaana. Eyo nayo lockdown y'amaanyi ey'omuntaana, nobanga tokyasobola yadde kubeera nga bakuwuliza yadde okubanga olina gw'owuliza. Eyo lockdown yo ate nayo mpanvu. By'okola wano essaawa zino bye bijja okukutaasa mu lockdown gy'ogendamu ey'entaana. Tuyige mu lockdown eno eya leero eri mu Ramadaani nga tweteekerateekera lockdown gye tugendamu ey'entaana. Funamu ekyokuyiga, amalala tugakendeeze tugaggyewo. Qur'an tugiwe obudde, tugisome, tusobola. Togamba nti nze sirina budde, obudde obulina. Obudde bw'olina n'ogenda mu jjiimu, lwaki oteekawo obudde nti nze okuva ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 2 awo saagala kukwata na ssimu mbeera mu jjiimu? Ezo hours z'owaayo ez'ennya, gyamuuko eddakiika 3 zokka ziwe Qur'an. Sigaze essaawa 3 n'ekitundu ziwe ebirala. Gwe tukwagalako eddakiika 3 zokka nga ziri continuously, nga zitambula. So sigamba nti Ramadaani wabula nga zitambulira ddala. Era nga okubeera nga tekituukiridde ku olwo either obadde mulwadde oba obadde musaffaali, naye nga zirina okutambula. Olabe ky'onoggyamu oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga olizaabiza eddakiika 3 buli lunaku okumala omwaka mulamba, wallahi zijja kukolera kinene nnyo ku busiraamu bwo. Togamba nti nze emyaka gyange gimpitiriddeko. Si gwe osinga basahaba abaasiramuka nga bakulu ne bayiga eddiini ate ne bagitegeera bulungi ate ne bagisomesa. Bali myaka 4 plus ne basoma. Ate nga balina obuzibu bw'okubeera nga batabaala obusiraamu butambule. Baali bayigganyizibwa. Jjukira nti n'eddaawa ennyini yasobola kubeera mu mayumba naye yali lockdown. Nga daawatu sirriya yali mu mayumba nga teri kwaziina okumala ekiseera nga tebafulumamu. Eyo embeera wali ogituuseeko. Olwaleero go lockdown gy'okaaba, alhamdulillah ofulumamu kubanga
omukulembeze yagamba nti tekikugaana kugenda ku supermarket kugula mmere yo, nojja n'ogenda n'ogula ettooke n'okomawo n'obeerako awo ku veranda yo mu mbeera bw'etyo. Naye bali baali mu mbeera nti baali mu mayumba nga n'okwazina okusaala basaalira mu mayumba okumala ekiseera. Lockdown gye tulimu kantu katono nnyo kinene naye tukifitemu ekyokuyiga. Eriyo lockdown ennene ensingako eno gye tulinda. Nze gye ntegeeza ye yentaana. Eno naye banaagamba nti yeeyongeddeyo emaze emyezi 2-3 naye nga ky'oba otuwala nti nakuwa method nti enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala obuzibu bwonna akanyigo konna akaba kazze mu nkola ya Allah takalwisa, akakuyisaamu ekiseera ky'amangu. Compare ku myaka gy'owangadde yinza okuba mingi nnyo okusinga akanyigo ebbanga ly'okamalamu. Oli myaka 4, myaka 5, lockdown oli mwezi gumu, ne bwe ginaba myezi 2, ne bwe ginaba myezi 3, era ojja kuba toyingidde ku kitundutundu ekyobuwangaazi bwo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tusuubire nti Allah agenda tuwa way out essaawa yonna, omwezi gwonna, ekiseera kyonna Allah ajja tuwa way out. Tuddeyo mu mbeera gye tubaddemu insha Allahu ta'ala. Naye ogizeemu ki mu lockdown eno ate nga tuli mu Ramadan? Kikujjako kubeera nga okontinuinga ne ibaada yo, genda mu maaso n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah eva mpaka Allah lwali kutuusaako okufa, until your death, okutuusa Allah lwanaakusindikira malakul maut ekuggyemu omwoyo naye ng'oli ku ibaada osinza Allah. Eyo aya teyalaga oba teyakuwa chance nti bw'obeera ng'oli mu lockdown Allah muveeko. Ate kimanye nti ate Allah tumwetaaga nnyo okumusinza ngaye tuli mu mbeera eno. Oli mulwadde, sigala ng'osinza Allah, musabe. Nabbi Ayubu alayhi salam yali mu mbeera, yali mu kanyigo mu lockdown gye yalimu ey'obulwadde. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamugezesa n'emyaka gisukka mu 17. Naye emyaka gyo mingi era togikompeyaringa ku myaka gye yawangaala. Kitegeeza nti era akaseera tekaali kawanvu nnyo n'okubadde nga emyaka gyali 17 mu riwaaya ezimu. Nabbi Yusufu alayhi salam yamala mu kkomera emyaka 7. Eno yali lockdown. Naye era togikompeyaringa n'emyaka gye yawangaala. Kyenjagalamu nti Allah bw'aba akuwadde ekigezo tekitera kutwaliriza nnyo nekituuka ne mu kitundutundu ky'obuwangaazi bwonedda. Wabula kiba kya kiseera kitono naye nga Allah aba ayagala kulaba biki by'ogenda okukoleramu n'okwogereramu, onoomwebaza, onoomunyiigira, onooyomba, onookola ki. Tuli mu mbeera nga twetaaga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu Ramadan, basiraamu, mudde wa Allah, mwebuulirire, mukendeeze ku bigambo, mudde wa Allah. Allah nga bw'atukuttemu wano kimanye nti era biri byonna bye tukusomesa bulijjo nti Allah w'amaanyi, Allah asobola okukwatako, inna batsha rabbika la shadid, Allah olukwata lw'amaanyi nnyo. Bulijjo obadde owulira biwulire naye kati okoonyeko katono nnyo, katono nnyo. Waliwo olukwato olubeera mu ntaana terumanyiddwa, waliwo olukwato oluli yawma al-qiyama terumanyiddwa, n'ebirala bingi nnyo. Oyizeemu ki mu lockdown gye tulimu olunaku olwaleero? Mu Ramadaani gye tulimu ekyatambula tetumanyi tugimalako nga lockdown aweddeko oba nedda. Ebyo bisinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala biri mu kugera kwe. Bwe kibeera nga yatugerera nti Ramadaani yonna eri mu lockdown, era tusaba Allah atuwa obusobozi obugisiiba era agikkirize.
naye tusigale nga tusinza Allah, tusaaleko ekiro basiraamu, tusiibe nga bwe tusiiba, tubeere bakkakkamu, tuyambe abasaana okuyambibwa. Bw'oba olinamuuko futaali gw'oyinza okugamba nti kansaddaakire y'abasiraamu, ng'olina engeri yonna yonna kikole, kubanga ekisookera ddala wano ojja kuba ofunye ebintu nga bibiri: oyambye abantu abalina enjala, ate oyambye mu mwezi ogwa Ramadhaani. Jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam kaana ajwad ma yakun fi Ramadhaani, yali agaba nnyo mu mwezi ogwa Ramadhaani okusinga emyezi emirala. Kati ojja kubeera nga oyambye abali mu lockdown, ate nga ne Ramadhaani nga nayo okoleddemu sadaka n'okuyamba. Oba olina obusobozi, yamba bateekeddwa okuyambibwa. Abantu basiiba naye tebalina kye basiibulukirako. Amasimu tugafuna ffe bayimaamu, nagamba nti imaamu gwe imaamu wange, n'ofuna essimu okuva from nowhere, gwe Sheikh Bukenya, munnange nze tomanyi, naye oba olina omutwalo gunterewo kuno ku ssimu, siyina ddaaku yadde futaali, gwani tomumanyi. Awo go tugafuna mangi ffe nga bayimaamu, naye nga naawe tolina kyoyinza mukolera. Naawe toli nti oba oli ku ttiimu egaba emmere, toli nti oba oli musuubuzi olina ekiri awo, aŋŋambe n'obeera noga subhanallah, ayi Allah, omuddu wo mutaase mu mbeera yonna. Tuyambe nnyo abantu baffe. Bwe tuba tulina abantu baffe mwezi guno ogwa Ramadhaani mu lockdown, ate bwe tuba tusooka, tuleme kubeerabira bassenga baffe, bakadde baffe, bajjajja, bakkojja, baani be tuba tusooka, kubanga ojja kuba oyunza oluganda ate oyambye ateekeddwa okuyambibwa. Bw'obamaliriza abo, then ogende ku bantu abalala, nawe ojja kuba ofuna empeera. Omwezi gwa Ramadhaani gutambula ate olugenda terudda. Tetulina assurance nti oba next year tunaatuukayo. Bameka Allah bajjuliddewo between last year Ramadhaani ne Ramadhaani eno nga tennaba kutuuka. Bameka Allah bajjuliddewo nga bamikwano gyo bamanyi, abamu bafamire nga gwe kennyini obadde mu kubaziika. Ramadhaani etugendako, Qur'an njiddako tugisome, tubeere mu muteeko ogwasoose mu miteeko gy'abantu 5 mu Ramadhaani muno. Bwe tunettanira okubeera mu muteeko ogusooka, tujja kufuna byonna ekisembayo bye tufuna mu Qur'an. Lwaki nkugamba ogisome? Musiraamu Qur'an ogenda kufuna, bw'omala okubeera nga omaze okufuna okuwulizibwa ne Qur'an ekujje mu bbalire kutwala somewhere awalungi ennyo, ogenda kufuna ejjana olagirwe. Akulagira si wa bulijjo. Yuqaalu liqaari'il Qur'an, bagenda kulagira bamugambe yali asoma Qur'an. Akulagira si wa bulijjo, akulagira si muganda wo, akulagira si LC1, akulagira si MP, wabula akulagira eddoboozi lya kitiibwa owa waggulu. Yuqaalu liqaari'il Qur'an, bagenda kumuga. Ani amugamba? Eddoboozi owa waggulu asinga ekitiibwa amugambe nti musajja gwe, mukyala gwe, soma Qur'an nga wali ogisoma, naye buli lw'onoosoma ofuna empeera y'ejjana nga bw'olinnya kuba ejjana eri waggulu y'amadaala. Buli lw'osoma olinnye fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, w'onoggwera mu ggaasi ng'osoma Qur'an y'ejjanaayo w'ogenda okubeera. Kiriŋŋanga olwaleero nkuwa kyakulabirako. Mutera okulinnyannyonnyo abasuubuzi, oba bagenda e Makka oba bagenda mu mbeera yonna yonna. Banyonyoleremu classes, first class, business, embeeramu ne economy. Owa economy era yaba yeeraba sente ze nasasula zeezo zaali zakwekwata bwekwasi nga sisobola kumalako ate nga nina okusuubula. Owa business naye aba amanyi nti nze engeri gye ndi MP oba nina akasente kange nina kubeera nzekka. N'owa first class era naye
embeera gy'abaalimu ebeera first class, naye nga buli ekyuka n'entuula ekyuka, buli omu waatuula waliwo wanjawulo. Ekyenjawulo ekiriwo nti bino mubeera mu nnyonyi y'emu, naye ebyejjana class zijja kubeerawo. Buli w'osoma odde mu class endala, buli lw'osoma iqra wartaqi, buli lw'osoma Qur'an odde mu class osome nti kati genda mu class eddako, osome genda mu class eddako, osome genda mu class eddako, naye nga buli class gye bagamba eyo jjana. Buli level gy'ogendako eyo jjana, bamugambe nti ssebo oba nnyabo ejjanaayo weewoogenda ogamba nti kati mpeddeyo bino bye nnali mmanyi ku Qur'an. Kyannaku nnyo baganda bange bannyinaze okubeera nga bajja tugamba okusoma Qur'an, tusome tabbati yada, tukome ku tabbati yada, tukome ku idha jaa, tukome ku we tukoma wonna wonna. Kijja kuba kyannaku nnyo. Anaaba aganyuddwa ennyo y'oyo ajja okusoma amaleyo nti nze alhamdulillah nina ejjuzu 5 nawe ojja kukomaawo, nina ejjuzu 10 ojja kukomaawo. Ate nkujjukiza nti tegenda kubeerayo kopi za Qur'an nti ze bampe kopi ya Qur'an tunulemu, wabula ogenda kubisoma ng'obijja mu bwongo oba ng'obijja mu kifuba kyo. Ogenda kubisoma nga tolabako, tewagenda kubaawo kopi yonna. Embeera gye tugenda okubeeramu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke mu kategori eyo ey'abantu ba Qur'an era abagala Qur'an. Olwaleero tufunye ekyokuyiga era tufune ekyokuyiga. Oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo, agenda okutujjulula nga tumaze okwetereeza. Obeera otya mu makaago ng'olina degrees ezisukka 10 naye nga tolinamu diguri ya Qur'an? Tekigaana ono alina diguri okubeera nga ne Qur'an tugyongerako, tekirina buharamu. Naye n'okubeera nga ogenda kunoonya bunoonya agenda okusaaza bano diguri z'olina zino 12 mu nju, nga n'agenda okubasaaza tarawih tomulina. Mu bano b'olina be wateekamu ssente, obudde bwo, ebiseera, tulaba nga oba weeryazaamaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumuddamu otya? Abaana bennyininyini abo osomesezza bagenda kubeera nga bakuvunaana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba tewasomeseza Qur'an. Ayi Allah, muzadde waffe yatukotoggera teyatusomesa Qur'ani. Ebirala byonna yasobola okubeera nga abetuteekamu ng'ateekamu amaanyi, naye kino kyo yakigaana. Embeera egenda kubeera etya? Gwandaba era mpuliriza. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atereeze enniya zaffe, atuzze ku busiraamu bwaffe tubeere nga tubutambulirako, Qur'ani tubeere nga tugisoma era nga tugikolerako era nga tugyagala. Allah tuzuukuse ku lunaku olujja okuba oluzibu nga tuli wamu ne Qur'ani, esobole okubeera ng'etuwolereza tuyingire ejjana awamu n'abo ab'ebitiibwa bannabbi, n'abo bonna bonna baafiira obusiraamu, n'aboogera amazima n'abakozi b'ebirungi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.